Aha, leero nkedde ku parliament wano naye si just kwewa makulu naye okutuuka ku parliament awo n'obuuza zaake nti ye gwani ng'oli musirikale. Kindaze nti leero ekiri ku parliament kigenda kuba kyangu. SFC yonna ejjudde wano kika naye teri kuyisa bbiiru eno ejjako bannayuganda obwetengerere bwabwe okubanga omuntu kyali munnayuganda kuba omuntu eri asobola kusindikira kasente kuva bweru ebyo tubiganye ne bwe munaakola. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni halimu National Unity Platforms goals 5 hakubiri ogenda kumbuza batya gwe tulowasokalire omukulu bulijjo kyasabirira kimaze ne kituukira sovereignty bill. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssebakudda mu Uganda nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo naye nga tetunagendayo gwe munankyukakyuka ino video making sure nti no gisharingira banno bonna abali mu nkyukakyuka bali mu ggwanga Uganda wamu nabo abali webweru w'eggwanga Uganda. Njagala owulirize mission yaabwe bonna abaka ba MP aba parliament abali wagiro abayitira mu kadi ya NRM abasinga bamaze okubeera nga beefuula basinga babadde ku side ya NUP nga bagamba sovereignty bill mbi nayo nnaku olwaliro bonna bamaze okubeera nga bakyuka bazzeeyo ku side ya NRM. Kitegeeza badde tebaagala abaana ba NUP bagiconcentratingeko nnyo kati kaseera bwe kanaatuuka basobole okubeera nga babeefuula mulundi gumu basobole okubeera nga bagiyisa. Vidiyo yino sooka ogyerabireko tumande tuyongereyo. Omanyi amazima ge mutayagala ate nze amazima gendeesa ate genjogera. Abalina ekizibu ku protection of sovereignty bill ekizibu kyammwe ekituufu ki? Kuba ndaba abasinga muli baabu NGO abasinga muli baabutongole era obutera okusaba abazungu ssente. Omuntu yekka eyaleese ebintu ng'obiraba bya muzinzi bye yasabye balongooseeko mu bbiiru eyo ye Governor wa Bank of Uganda. Era baabirongoosezza recommendation za governor zonna. Buli governor kye yalambise nti kino bakikyuseemu ekyo kyo baakitutte era ne balongoosa. Ate governor wa Bank of Uganda ab'opposition mulekeraawo mukozesa ng'akanyeebwa. Olaba ne governor wa Bank of Uganda biiru yagiganye byo muwuddise bategeeranga mmwe. Governor wa Bank of Uganda tannagaana ku biiru eyo. Wabula ayina ebintu ebimu ne president bye yakkaanyizza naye bye yasabye birunguukemu. Naye tannagambako nti biiru agiganye nedda oba nti mbi yonna in its entirety. Kati ab'opposition olw'okuba muyinayo akabondo kammwe ak'abantu be mwafuna nga bo mubatuuza wali ne mufumba ne muwuddiisa mwe ne mugenda ne muyoola ssente mu bazungu kati mwalippidde ebigambo bye. Protection of sovereignty bill nkulu nnyo Uganda. Amawanga mayitirivu gy'otayinza kumala gagenda n'oyingiza ssente zonna z'oyagala n'omala gakola byonna by'oyagala eby'ekigega. America gye mwagala ennyo okugenda nga muzungira mbu simanya muloopa ggwanga simanya mubayita bajje simanya babalwanire simanya babakole ki. America eyina amateeka 9 malamba nga gonna omugaso gwagwo kukuuma bwetengereze bwa America. Protection of the sovereignty of the United States of America. Kakati bwe muwoza mbu ate simanya gye mugenda ogenda simanya muloope ki. Babasekerera babakongooza bigere. Kyovola babaale mu okubakolera ekintu n'eki kye musabye. Kujjako abatono tona babawaayo ku ssente ne mujja wano ne muzimbamu ebizimbe. Wano mwalaba bwe baaleeta Schengen. Yo United Kingdom negamba nti mmwe mugende mu kabonda ako ak'ensi za Bungereza zonna naye ffe nga United Kingdom olwa sovereignty yaffe. Ffe tujja kgenda tujja kukolaganira mu birala. Amawanga gonna gafiira ku bwetengereze bwago. Mubadde eggwanga lino mwalifuula ekiwanga. Uganda ebadde esunibwa emirundi eki. Mubadde mugenda mu bazungu ne mulaga eggwanga nga bwe liri ebbye ennyo ne mubajjako ssente ne mujja wano. Bumuze kuyamba abawala, simanya muze kola civic education, simanya muze kuzimbira balema nnyumba, simanya muze kukola ki, simanya muze kuzimbira bakadde nnyumba ne mutabikola. Ne muzimba za apartment, ne muwasa abakazi jjo ne kumisana, ne mwekola buli busolosolo ne mugula buli motoka za bbeeyi. Bwe mutuuka nga ziweddewo, okuddayo okubongera endala era ne muddayo ne mwonoona eggwanga.
wano mwalabye omusajja gwe bakutte bakedde mulaga ku mawulire ga BBC munna Uganda abadde akwata ebifaananyi by'embwa eziri obubi eziri ku makubo eziri mu kasasiro n'azikuba ebifaananyi mbwayamba mbwa Uganda teina animal rights Uganda wabi nnyo tebafa kusimanya rights za nsolo n'agenda n'ayoola abazungu bamulondodde wano ng'avuga buli kika kya mmotoka avuga zi Jeep avuga zi Range Rover avuga emmotoka zonna eziri ku katale empya 2025-2024 models nga talina kintu n'eki kye yali akoze ku bye yabagamba wabulanga buli ssente ezo bwe ziggwayo ayongera ate nagenda n'ayonoona gavumenti nti emulemesezza n'emirimu basobole okumwongera ssente buli waka NGO kati omulaba be basinga okuyomba be basinga okuleekaana nina omukazi gwe ndaba okwaleekaana ennyo obo NGO ayina supermarkets 16 mu buli kibuga mu Uganda muno ayinamu supermarket lwaki wazikola omaze kutandika NGO abo boolaba bakankana babagambye ssente z'oleeta uzanjule bw'omala okuzanjula tuwe proof ti ssente ezo zigenda kukola by'ogambye tuwe annual report eraga nti ssente ze waleeta nti ogenda zimba nnyumba z'abaliko obulemu ddala wazizimba era wazizimbawa ettaka muliraba bwe lyekanamye tokyayinza omuntu owa bulijjo akoze akasente kumpi tokyayinza nakugula ttaka nti ozimbireko famire y'akayumba kubanga ettaka lyekanamye omuntu ayoola emiliyoni za $, najja n'agula bulindo yonna najja n'agula kitukutwe najja n'agula naasana najja ettaka ne lishuutinga kubanga ssente yazireetedde kirala akoze birala ate mu kukikola boonoona ggwanga kyokka ebyembi we bituuse we His Excellency Robert Kyagulanyi wabanga si apostinze kintu sigenda kuddamu okukigobera nkugambye diversion after the diversion kino video njaga tuzetegereze bulungi abaana b'enkyukakyuka kye bakola omukulu bye bakama anytime from now obadde okimanyi banatera okumuteekako sanctions his America agamba nti no President Donald Trump video ino soko girabireko abaana naku zino video bazikola mu luzungu kyovana mbagamba nange oba video nzikole mu luzungu mumbuli awo mu comment section video tuzikolenga mu luzungu oba mu Luganda kwanga video za luzungu zituyambako kutuuka eri abazungu basobola okubeera nga batuyamba video yino soko girabireko. When lawful requests for public information are not answered within the required period of time, the judicial body responsible for addressing disagreements related to accessing information is expected to enforce accountability. But unfortunately, we haven't seen that when it comes to the electoral results. We all know that the Electoral Commission is a collective body that shares responsibilities to make sure that the electoral process is transparent and accountable. Therefore, to the Deputy Chairperson, Hajat Aisha Lubega, to the Commissioners, Mr. Peter Emrat, Mr. Stephen Tashobia, Mr. Okello Anthony, Dr. Kayunga Sadi Simba, and Ms. Caroline Wright, to the Secretary, Mr. Richard Rabo Kamugisha, and to the spokesperson, Mr. Julius Muchunguzi. Apologies if I've pronounced any of the names wrongly, but then concerned Ugandans lawfully demand that you publish the electoral results because your silence has become another bigger problem on top of a failed system. We still have failed to understand why you are restricting access to verify raw polling station data. Is it order from above, or because we have those that are above the law and they have nothing to do with the rule of law? That is why impunity is the order of the day. Or is it just an administrative delay? And if it's an administrative delay, what exactly have you been counting from the 15th of January till date that you have failed to give Ugandans? Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uganda now!
Museveni rig the election. Museveni is not the president. The people of Uganda spoke loudly. Museveni is not the president. 15th January, Ugandans spoke Bobby Wine. We demand our victory. Our country. Museveni must demand our country back. Internet must be restored. Internet must be restored. Museveni must go. Our Ugandans go. Museveni must go. Museveni must go.